Shona Aisha Sanulia Museveni Mumufunze ngamchala ivu neyanza sebo mukulu ati mchintu. Excuse me, let me kantelezebwe. Bwojja program ino tepo kubango ino obudde bwayo. Oba tolina obudde bwayo, don't come. Okay? Kubanga buli muntu ayagala kusooka akole ki agende. Oba tolina budde bwa program gwa sawa mwenda, oba tolina budde bwayo, please don't come. Okay? Ndewa neyanza mukulu matini. Nebateesa bannange mwonna. Mukama wange nsooka ddala okwebaza security ya Uganda. Lwaki ndyebaza? Tuwadde obukuumi e Somalia, ne tuwa obukuumi ne tugenda e Congo, ne tugenda wa. Essaawa wano singa tetuwadde bukuumi bantu babadde mu kalulu ne bafa, era gwali badde musango gw'enaaleero. So mbeebaza timwebale kubaawo nti wati mbeebaza kubanga twaligambye nti bazze kubba kalulu. Akawuti bakakute kubanga babadde bakidde munna Uganda walabyoko balanga nti weenaalemu kitegeeza babadde bazze kuma munna Uganda. Ekyo nga kimaze mukulu Mati teri awagira kuba bamawulire era funa kituluma naye abamawulire muri professional nti omuntu wetuukiddwa agenda mu kikomera ky'omuntu kubanga mukulu Matini soso ogenda olaba nti soso yene weetuuse nsobola okugenda mu nju ya Matini mu kikomera tya embeera bw'ogiraba yeekuwa gy'olaga. Lwaki ate singa n'okuluma mu security nakyo kankyogereko lwaki tebakuba bano basajja z'abagenda bazunza abaana b'amawulire bano basigala nga bayinaayina ng'abaana b'eggwanga bakubiddwa kubanga bw'abanga Ssenyonyi yatutte abaana mu kikomera ye ne batamukuba waliwo obupanga obugamba nti baagala kufugaza b'amawulire nga bo nga operation baagala bafugaza. Ekiranga nkimaze akalu k'ekawempe katuyigirize nga enaale. Lwaki katuyigiriza? Akalu k'ekawempe kanumya nnyo mukulu Matini kubanga bwemba mwaga enaale nga tukozeseza bintu bino wammanga bajja tukuba nnyaka. Enaale bw'oba ogenze mu kalulu waliyo bakyemanizi b'enaale. Waliyo abantu asatu ku buli kyalo. Waliyo bakyemani b'abavubuka. Waliyo ababakyala n'abaliko obulemu. Ne bwe tunababa ne basenide bannaabakunzi. Bannaabakunzi. Okumulamwa okulamwa. Tutaanedda tutekawo bugwo. Twabuliriza tuva tutya wano we forward. Nze kyangamba ng'omwami kyogerako naye nga ng'omulamu oba ensonga nti bwe twatugenze mu loosi yonna sagala kudisikasinga NRM mu nkola yaayo. Naleese omulamwa nga tutunulira effuju eryakoleddwa mu kulonda. Tulongoosa tutya ebiseera ebijja ne bikubeera mu ffujjo ye issue. Tulongoosa tutya ebiseera ebijja tunalongoosa tutya nga banyini radios ba media houses bongeza abantu omusaala bana bate bongeza abantu banoonya amawulire bakyakuba lwa nsonga oyaleka ebbulire ettuufu n'ayogera ekyamu kubanga ayagala ssente. Esawo n'abantu abadde banoonya amawulire bonna mu kalulu babadde bali kusaidia ya people power. So nze nsaba abamawulire mubeerenga nitunanga mu mulimu gwammwe olw'ensonga bomba mwagenze okunoonya amawulire nga mulina sente temulaga nga mulina kuba Newton kyokka nga bamulaga nti mulina sente yabalese mu mawulire bakyabakuba abasami tebamukoze wano ebamuga nti babakubye wano abandupu bankuba nga temwayogera. So abandupu bankuba nga tebayogera aba endala isabye obukalinga akalibo mukalinga baganda bammwe banyinammwe. Tweyanzegere ndoza twayogera lwatu waliwo abantu abatukubidde muteesa munnaffe Sanulia Museveni nze twakyogerako mukyala Tina omu ku bacandidates eyesimyewo bwana Moses ye Moses Nsereko naye wa abatuuliza mbalamusizzaako omumbejja Tina Walugembe agenda obeera omubaka Makindye Ssaabagabo. Sebo mubufu obwo njagala kwongera okusaasirako abantu baffe ab'Amakindye Ssaabagabo nafiiriddwa omu ku bawagizi bange ennyo bwe mbadde ntambula naye Ande Matovu kitalo nnyo kitalo ddala. Sebo era nzikiriza nkubirize bannayuganda bonna naddala wano mu Buganda okujja okuwagira Kabaka birthday run kubanga obwakabaka tebusolooza musolo ffe Abaganda ffe tulina okuwagira obwakabaka n'abantu bonna organizations zonna mujje mugule obujoozi tudduke
ate Kabaka asobola okuwagira abantu baffe abalala mu byobulamu n'ebirala. Nga nzize ku mulamwa gw'e Kawempe Ssebo nze nabaddemu ne candidate era ffe nga DP twakirozezzaako naddala ffe abaagala okwesimbawo kubanga ekyabadde mu kalulu nga tuli ku kivumo kya Mao abantu baffe bonna aba Democratic Party bagenda ne beegatta ku Nalukola nga bagamba ono Nalukola naye waffe twagala kugamba Mao nti takyalina kalulu ku ground kuga balaba nti buli munna DP eyeesimbyewo balabanga Mao akoze eki eyeesimbyewo naye mbagamba nti mu Gwokutaano tugenda kyusa obukulembeze bw'ekibiina. Way forward kalulu k'e Kawempe Ssebo nze kulwanga enteesa bwe tunaaba tetufunye electoral reforms akalu ke tugenda kafiiramu natunuulidde kibooko ffe nze nga Tina Walugembe taata wange Lawrence Kiwanuka Ssemagulu era ku mulembe guno gwa President Museveni yawaŋŋangusibwa n'akubibwa olw'eggulire obuwulire lye yawandiika bwe yawaŋŋanguka n'adduka ebweru w'eggwanga ne bagenda ne bakwata mukyala we Anet Namwanga ne bamusibako ogw'obutujju era omukyala ebbanga lyonna nakati emisango gikyali mu kkooti tokanga bawe yakola ki oyo yali munnamawulire so ekyaba nnamawulire kino kizze kibaawo nakati Oscar temweyibaala mukyakuba nga gavumenti eno eri mu buyinza kubanga eddembe lyammwe n'ery'abantu abalala likyatyoboolebwa. Solution gye tulina okukola manyi bantu bamu mu byobufuzi tebawagira Honorable Mpuuga naye tuwagire kyeyavaayo nakyo ekyokuleeta amateeka g'ebyokulonda amagye gave muki tudde wali nti Honorable Mpuuga tomuwagira wabula amateeka ago ffenna ng'ebibiina by'obufuzi kubanga kino kyabadde mu by-election akalu akagenda omala just emyezi 7 ng'omuntu mbaka paalamenti ababaka ba paalamenti abaweranga 8 bali ku bitanda bannamawulire abaweranga 30 bali ku bitanda kati general elections omuntu agenda okumala emyaka 5 ng'ali mu kifo kitegeeza abantu bangi tugenda kafiiramu kuno kwonna kutiisatiisa twegatte tupushinge electoral. Neyanza Mr. Oscar amanya dama ikirigo okuva ekiteri olw'obudde kantukire ku way forward akati bino bisatu ebinaaba tebabirese kubikola ekisookera ddala obubbi enguzi n'obulyake n'okweyagaliza kankuwa example akalu akabaddemu manyi NRM kati erina ofiisi 2 erina ekyambogo n'ekyaddondo bonna bali parallel lines they will never meet onagamba ono yakunga tukole wetu ono yakunga kole wetu bonna bakayanira sente eza mobilization naye nga mobilizer aludde nga abakolera ye tebamuwa n'olwekyo obulyake bwe bunaba tebulekeddaawo kakati ne batandika okuleeta ab'emiggo Ssebo fayino gundi yale yasembayo walaba abantu bwe bakunga nga babambaza yellow t-shirts bave Busaabala bave Gangu bave Masajja bave Najjanankumbi lw'ebbombo wavaayo lw'Emasaka bavaayo ne balaga chairman wa NRM wa nation mbu NRM ejjuza be balega ne batandika okugamba ffe tuli bana bayita bageto tuli bana bageto sawa bwe bafuuwa tusula kubala kyokanga tebalina nakadi eronda n'alowooza mbu abantu bangi n'olwekyo obulyake bunaaba tebulekeddaawo kati ne batandika okukuba abantu bakuba abantu batiisetiise bagende bawe NRM akalulu nti balina abantu ekyokubiri Ssebo kwe kusosola mu mawanga Ssebo ndeese lisiti eyafulumye ku basomesa KCCA yalanga onaba akaseera kana akampeereza ku CBS yogerako nnyo tusobole kuwulira eyanziza nnyo akaseera kana akampeerezebwa ku CBS wabula nsooka okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okujjanjaba abantu be waffe gyenzaalibwa mwalabye ekyabadde singa bajjanjabye abantu kumpi 2,000 wakyaliwo gaapu nnene nnyo mu byobulamu byaffe nga Uganda n'olwekyo tumwebaza nnyo tumwebaliza ddala waffe wadi okuba ab'amawulire tekisoose kati waliwo abaali munno bakirowoozaako bizze bibaawo
naye bwe bizze bibaawo bali be baakuba baasala amagezi agajjawo gavumenti yali ebakuba mu biseera ebyo. Kakati ekiseera kituuse, bino ebintu ebikolebwa solusoni yabyo eri emu. Bw'oba olina ky'oyagala okufuna mu nsi, nze ndi musuubuzi, olina okukola kye bayita sacrifice. Ffe tusuubula ebintu nga tetulina bye twategese kujja kubiguza. Ne bw'aba taguze nti onomutwala ku poliisi naye n'osuubula ojja onoonya essimu. Kakati na bino bye tulimu ebyobufuzi, bwe tuba tulina embeera gye tutaagala etutuukeko, nga tulina embeera endala gye twagala ebeewo mwe tusobola okweyagalira, kyekiseera buli muntu akolere wamu okubeera tugatta amaanyi okufuna butya bwe twagala okuyisibwa. Naye bwe tunaabeera ne bwe tunaayogera ebiri bitya nti abakola bino ba studenti baani. Ku mulembe guli abaali muno waliwo abalina amawulire bagayitanga radio kate. Abo bonna bamuzeeyi bidandisali babako. Bali bwe bali balina wikire topic bw'osoma history. Nabo baali b'amawulire. Naye baatuula ne beekenneenya ne banoonya position ky'entuufu gye basobola okukwata okukomya ebikolwa ebifaana bwebityo. N'olwekyo bw'ali eyampuliriza ali wano ku CBS yenna w'oli bw'oba olina embeera gy'oyitamu ng'olaba tosaanidde giyitamu, oyina okwekwatakwata olabe butya bw'otuuka mu mbeera gy'oyagala okubeeramu. Brother Oscar, please withhold my name, but in those forces that beat people, especially journalists, has the public made a distinction of their composition? How many were police? How many were actual army? How many were crude militias recruited among ghetto boys, especially recruited to undertake the brutality? On the ground, there are managers and instructors all serving political interests. Did the public see a lady soldier who controlled overzealous jet fellas not to go beyond the limit? Tweldanyo tweyanze. Mukulu Nsereko yabadde mu kalulu edakiika naawe zezimuze tujjokoza. Neyanzanya mukama wange okumpa omukisa guno protocol observed. Mpozi kyegenda okusookerako ngenda kusooka okunga abantu mwenna mujje mugule zino kits sobole okudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Then ekyokubiri ngenda kwebaza abantu bange ab'ekawempe North County Constituency nti bataata bamaama mwebale kubba kalulu lwakuba kalulu kakwatiddwa wamu ngenda mu kooti. Mpozi way forward mbadde nsaba abasirikale bonna abakoze effujjo bakwatibwe batekebwe mu kkomera kubanga be bamu ku balemesezza mu ngeri bwedi nti abalonzi bali 19,000 naye kyewuunyisa nti abalonzi oli yawangulidde ku omutwalo gumu kasanvu kitegeeza bali abantu 15,000 bwe babadde abantu bange ate n'ekirala electoral commission nayo mu kooti ngenda gitwala reason being polling stations ziri 15 tezabaliddwa ate mu mulugo gwa Kazangola gye nina amaanyi agasinga obungi kuba ne kampani zange ziwola sente ziri mu Kazangola. Ekirala bwa poliisi ali wano lwaki mukole fujo mu kalulu wano olaga nti oli musajja wa muwombeefu naye ati omutuuka mu kalulu mufuuka nsolo sebo mbadde nsaba muterezeemu nina n'akasirikale akamu ke nabadde ngenda okuyoola nina kwe nabadde nzodde eyoepale ngajjawo ejenti wange amugjawo nabadde mulyodde era bonna ne bonna muga yakoze ki yamutansiza wefuwadi bira biri mukaaga mulonde gyagulamisebako wano tubeera n'empisa nga twogera abantu tubasaamu ekitiibwa sobola kukozesa lulimi lugamba amusomese mukama wange netonza olwekyo sebo tetukiriza lulimi olwo esebo netonze mukama wange toyanzanye kale Sheikh Katende neyanza matumesika kintu tusala magezi ki okuva mu bino ebyabaddewo mu kawempe. Mukama wange kan Dr. Kizza Besigye kati ali eruzira n'owekitiibwa Mathias Mpuuga. Dr. Kizza Besigye bwe yasooka okwesimbawo baakuba bannamawulire ne bakuba n'Abannayuganda ne bakuba abantu bonna abanda mu kuŋŋaanirako. Bino si bipya nnyo wabula kye tulina okusala amagezi ge tulina okusala okubivaamu okuleeta Mathias Mpuuga ne Dr. Kizza Besigye ne babadde boogerako tulete nnongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda amagye n'ebitongole okuuma ddembe
biva mu kalulu akalulu keetengerere poliisi yokka nga ate poliisi ddala yebeesigala mu kulonda kubanga olwaleero akakiiko k'ebyokulonda wami byabaka bayogera bulungi yali kirya nnyo n'agamba tegesa akalulu kano tugenda kubeera na poliisi tugenda kubeera na bakandidate banoonye akalulu kano mu ddeevu kandidate yabadde alina ebyabo ze kintu kirabamu emirundi ebiri kubanga olwaleero mu kutandika okuwandiisa kandidate yasookera ddala okwewandiisa yali nalukoola era yawangudde olwaleero poliisi ebitongo by'okwerira lwaki mwali munkwala bunegajati amagye n'ebitongo byo lwaki mwali mwandese poliisi n'emuluŋŋanya bannalubaga south omwana wange muganda wange musambazira yegwaniza okuba obbaka wa palamenti balibaga south ddala bwana Kirunda Kibeidi Kirunda Hassan y'omu ku bawonera yeso tuva tutya wano tukola tutya okuva obutaddamu kufuna engabo wafunye wano we tuli okuva omukulu Mantenos Kakintu wazibu nnyo wakuva era wazibu wa muntu ogamba nti okujjako ng'obadde n'olaba ekifaananyi ekyabaddewo because nze we bankubidde nga tewali kavuyo tewali yadde ekintu puling station y'omukirokole nga tulinda jarafomu nga waliwo abantu babale era ng'omuntu omu ayabaddewo lwabaddewo n'omubaka wa paliamenti wa Lubaga North Beka Kawalyaga abasajja ne bajja n'emmoloka teziriko namba bazitemyeko ennamba ezimu bazisabisa amawulire ne batuuka ne basooka bampitako ne balaba taaga ya electoral commission nze nno nabadde ne taaga electoral commission nga wendi ndiwo mu mateeka nga basaba abantu 5 mu electoral commission abalina okuba ku Tale Center eyombaka nga njirina UPDF kyeyabaddeko kyabadde kyanjawulo tekwabadde nti oba nakubba kalulu kwabadde bunyaguluzi buno obw'okusipiiki obwabayaye boolaba ab'eggaali bwe batubba batandise bampiseko bwe bati omusajja n'agenda ayogera ne Kawalya wali n'akomawo n'ajja n'ankwata bukwasi n'ajja mu kaadi gye nabadde mu bulago n'ansindika ne batandikirawo okuba emigo basamba bakola ki ne bankanyuga mu drone sebo Mantenos Kakintu abantu baleme kugamba nti kana akalu tekafudde mu bano nze nabadde mu drone ng'emabega bapanzeyo abantu nga 10 batwongerako obwongezi ne batukuba ne batutwala mu nnyumba egyewalaba ku mawulire kati baba batukalula bwe bati nga mulimu bannaffe abafudde ne batusiba amaaso ffenna ne bafulumya abantu wabadde osobola ku akisesinga nnyumba eri ekyabaddeyo kyabadde kirala ffenna ne batujjako amasimu nze nabadde ne pureza yange nga nnungi nayo nengirekaawo buli kimu olwamaze omukuumaddembe ng'owa UPDF wandibadde olowooza nti bwakukwatira mu mbeera eyakuvuga n'akutwala ku poliisi n'akukyagira ne batuvuga ne batuusa ku nsalosalo ya constituency eyo gyeyawulira ne Nansana municipality enammere wabaddewo awali nnimiro ya muwogo bwe bati ne batuteekaawo ne bajja ne batugoba lumu ne batuleka nga teri kye bakuddiza teri kye bakoze ki ne bagenda nga batukanyuze bannaku abalala betwabadde ne mulimu gwe babadde bayisiza omutwe mulimu abo abalala benkugambye abo abafudde bo tebabakomezaawo awo babasigazizeeyo mu kiyumba gye babadde baliwedde wala basenyi gye wano okuvaawo nga buli muntu akkiriza okola obuvunaanyizibwa bwe UPDF bw'otategera buvunaanyizibwa bwo ng'oli mu kyambalo ky'eggwanga n'otandika okukola ebintu ebyabobote ebyabaviirako abantu okwekyawa n'okutuuka nti abantu mukulu Mantenos Kakintu abantu baffe eruweero naye abantu baali basanyufu tebanyiigira abantu baafa because baali balowooza nti okufa kwabwe kugenda kukomya bino byonna byetukola ki byetulaba naye era nze ssebo mukulu ga Kibayo ofunye client ndi mu kusolooza balooya bonna okuvunaana ekitongole kya UPDF kwanzi sigenda kudiringa na muntu nti muntu ngenda kuvunaana UPDF nvunaane ne electoral commission kuba yansunsula bulungi nenkwata era ssebo mu abapoliisi twali mu electoral commission wali emakerere bakama abo bonna
bali omukulu matendosi kati ensonga nkulu nnyo twalina bano nze nali agent ne tubagamba ku kya security behavinga akulira poliisi n'ayimirira n'atwashuwalinga nti bano be babakyaza okumpa ebintu byabwe sabu mukama wange okubiini nti mwe mwaleese UPDF okola bino ebintu byaffe bye batuggyeko tubibabanja mubituddize nze batutte esimu zange batwala walekitette bandeka n'okuba nkulipoliisi awulidde tuyenze nnyo tuyenze church Ambrose mu Kenya kimanyi olwera olufunze naawe tukkiriziganyizza n'omukulu waali agenda kufuna obudde akoleki ayogere then ne bannaffe abo mwami commissioner waba RDC akyaliwo mwami Robert Sempala akyaliwo bannamateeka we bali tujja kuddamu yesero erinnya Bukenya Church Ambrose saagala neerimbe ekibuuzo kyo kiri very much so challenging tuva tutyawo tetwava emabega lwaki nkugamba nti kawuka Bukenya Church Ambrose mwami Katabo nakimanyi abaana ba UID babusibwangawo by then twali tetulina nnyo social media ngweno abantu okumanya abamu baafa era tobola olumu ngenda nengamba abaana bantu tibambi olumu mutunyiiza ffe abatusookamu temulowooza nti abamu basoose okubuzibwa gavumenti n'okufa so kati lwaki kugamba nti kiri challenge olwaleero mbadde n'omusudani badde nva wali ewange embalagalira musudani nangamba if these people can as well behave like this ba nationals agamba bana ba police eri abantu gye babasundise mu Southern Sudan bagenda kweyisa batya bote babateke baba nga tabalina nabakoze so ekintu ekyo kibeera challenge kakati ekisembayo nti mwami police officer nze kenyini nga tulina muwanga kirongo twa challenginga nnyo police okutaba na nemutaaga era nnumye nnyo okujja naye yali omukulu Katumba Wamala agamba no we are going to solve kati olwaleero nze ne bwonkuba okuyi maze kulya mwami gundi olinga alugera ki lwaki temukiza ne mubeera ne nemutaaga sizamu nga mugenda okoperatinga ebintu n'ekyokubiri lwaki mugamba nti mwagenze ne mugenda kawunti temugenze kumadde naye ng'abantu babali tebalina bakukola ki kusobya ne mubasobyako emirundi mingi nze ng'omwogezi wa DP mu Lubaga tulanga bulanzi tujja kuba n'olukiiko nga mwatuzinzeeko dda temunamanya oba lunaabalutuufu oba telube lwakabuyo ne mutuzinga lwakyawo temukuma bukuumi mirembe twenza nnyo ssebo tweyanze geri mu Nakaseke tugenda kutambula bwe tuti owe Nakaseke ye ssebo neno ssebo obadde obuuza ku UPDF surprisingly UPDF outside Uganda bagiwa respect olwa discipline yaayo ekyo oba tokimanyi bwe kityo bukiri neyanziza nnyo muganda wange mukulu Oscar Martin Kintu nze omwana w'omwami Twaluka Moses kuba Nakaseke Mulemezi mugweta Luweero kakati olesa omulamu ogwo naye nze okuba mu Democratic Alliance Mwaye Museveni ngenda mwejeereza ngenda kweza Mwaye Museveni mu poliisi oba mu UPDF mulimu abaliira munda abaagala okusuula gavumenti ya Mwaye Museveni kubanga so okuba bannansi nze ng'ojjako nti bannamawulire n'abantu abalaba ennyinnyini nga muganda wange Kirunda abakubiddwa ku mbeera eyo bannange mu magye mu poliisi mulimu abaliira gavumenti ya Mwaye Museveni munda nga baagala bagisuule bagyongere ogikyayisa era kino kyemanyi kino kitolo kino kitono nnyo okusinziira ku mawulire okulaba kabbiri ali mukaaga abantu bagenda kuba nnyo nga bano bennyini bannakigwanyiza abali mu bitongole ebyokwerinda bongera okukyayisa gavumenti ya Mwaye Museveni solution eri bweti Mwaye Museveni atwale ebitongole ebikuumaddembe bateka fresher courses baddemu babagaye nti bannange bano bannansi bannammwe temuddamu bannange batulugunya ewaffe Nakaseke yemekayo NRM n'abaddeyo olunaku lwajjo nga sinalujja olwaleero n'ebeera abaami abakadde n'abakyala kulagamba amagye gano gatujjukiza ebyaliwo mu biseera by'Obote gavumenti ya Museveni ebadde yagamba ennyo ng'era eremeka waayo kati ate amagye n'ebitongole ebikuumaddembe ate bizemu bitujjukiza embeera eri eyaliwo Mwaye Museveni beeramu mubeere bukyaki kabaka wangaali Kaule Isaac
coordinator poor people's campaign. Okay. Mukulu Martin Oscar Kintu nayanziza okuva omukisa guno naye ebintu bye ŋŋenda okwogera wano mu dakiika 2 oba 3 si biwoomu n'akatono era akaseera kano ketugendamu abali mu byobufuzi naye nga mugenda kwogerera ebigambo ebiwoomerera ku mbeera embi tubasaba mubiveemu nomutonde ice cream kuba yabonerera kyetuliko olwaleero teri muntu asobola kubeera wadde wa NRM mu butuufu n'atavumirira mbeera yabadde Kawempe. Kindeesa okulowooza Martin Oscar Kintu waliwo ripooti eyafuluma omwaka ogwaggwa eyayogera ku bannayuganda abaweza obukadde nga 14 abatafu b'omutwe. Ripooti eyo mujujjukira nfunyeemu ekirowoozo ne ŋŋamba nti obuuli awo abakuumaddembe bano balizeeyo mu refresher course bakama baabwe ne batandika okuteekawo embeera ebakebera emitwe kubanga omuntu bamugambye ogenda okuuma akalulu okuume owe security ddala mu abantu abakutte emiggo abantu b'Ekawempe obwedda mubalabanga nte enyebera psychological disorder akadde kisookera ddala solution esooka yeeyo bakebere b'emitwe. Ekyokubiri bannamawulire bano ffenaffe abantu ba bulijjo n'ebitongole ebya gavumenti byeyambisa bannamawulire okupromotinga emirimu gyabwe oba bizinesi. Kati naffe abantu ba bulijjo si lutalo lwa bamawulire bokka, naffe lutuzingiramu okuviira ddala ku palamenti ekulemberwa sipiika. Twetaaga kye bayita right, people's right to information. Kwega abantu babeerenga buli nsonga yonna bali informed ate nga so abawuliza bonna abatuuze temusabye akulwanyisa wansi olutalo lukyagenda mu maaso. tweyanzenge tugezaako okudduka mwena tujja babamalayo then owa police naye abeeko kyayogera. Yesebo ojja kwongeza ku ddoboozi tusobole okuwulira sembera abatuwuliriza mwenna n'abatuwulira naffe tuli mu studio n'afande waffe yakwawulako muzikize babuzeeko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kino kyaffe kya Bwakabaka musekende emu kakiyiseewo. Njagala kutegeeza tulina pologulamu nga Makindye egombolola Mutuba esatu nga abaali empanga mu kusolooza oluwalo kugenda kutongoza ng'egombolola oluwalo omwaka guno 2025 naye olw'okuba bugombolola ate kansanga ng'omuluka naye yali empanga egombolola yasazeewo omukolo ogutongoza gujja kutandikira kansanga na 18 olwokubiri. Kati nga nze chairman omutesite okikuteekateeka omukolo ogwo mpita abantu bonna mu bitikiro bya Wamanga, banaddiini, abakulembeze mu miterere gy'enjawulo, ab'obutale, ababodaboda, namwe baagana kyali mabaga abasobola okukopa mujje mukope enkola gyetupamu e Makindye, namwe mugende mukole ki? Mukole nga ffe. Ekyo nga nkikomezaawo ngenda kudda ku mulama katandika butandisi daika zange. Kale nja kwambuya nnyo kamaliriza kale mwanyinaze ayogedde bulungi way forward tuwulirize ow'ekitiibwa Mpuuga kyakugamba kikulu nnyo kigenda tutwala ki reforms kikulu era njagala kubanjulira nga nze chairman wa DJ Butalejja nayongeddwako obuvunaanyizibwa ow'ekitiibwa Mpuuga yandabye n'anonda muteekereteekere ebendo ly'e Makindye kulaba ng'enteekateeka eno kati nganze genda kwawo hadisi ntono nnyo
kitegeeza nti abantu tutegeera gavumenti gye tulimu nangeri gyekolamu bintu byayo. Ono muganda wange yagimanyi aliwa mu Kenya bwe twafiira mukama waffe mukulembeze waffe tata waffe Ssemwogerere bwe twali mu Lumbe waka ebigambo bino ngenda okubagamba yayogera Kakande ngenda kubifunza nnyo Kenesi Kakande nti bwe twalonda akalulu ka Ssemwogerere ne tuwangulwa oba ne batubba twateekawo embeera olukiiko enateeteeyo abantu ne boogera ebikankana naye olwava ku mizindaalo abaira abasajja babiri bino ebigambo Kakande yabyogera tabyogedde abantu bangi abasajja babiri ne bavaayo ne bayita Kakande ne munne bagamba mujje ne batwala ku motoka ne bagulawo ebuutu babaali bagamba abantu tugenda mu nsiko kati sebe tayita tubba kamu ne bagulawo ebuutu ng'emundu zijjudde muli naga ebigambo embadde mwogere bitwagalira ddala naye ffe twatandika dda kati mugende muteeketeeke bannammwe tusajja tugende tusanyuse nnyo olw'emawulire gemukoze kiba kinoonya abantu ngamu abavubuka wayita akaseera katono nnyo bino ebatuyoolayoola ne batwala ku poliisi Kakande bamweyodde ne banne agenda ku CPS alaba omusajja ono nga ndi nga mumanyi ate ne munne agamba omusajja ono si oli gwe twali naye yatulaga emundu motoka tyeyeye tekijagala okubalabula oba mudiiringa ne gavumenti y'omuntu yaliko omuyeke mbeere negendera bino emala byonna byonna ebyabaddewo tovaayo nogaga nti bino byabaddewo lwekigendera bwe tuwewuunya muntu kugamba nti tugende tukole formula abantu babeere seefu mu kalulu oli n'agaana ng'omaliriza ssebo ng'amaliriza omulimu gwe tugenda okukola nga DA tugenda okukola nnyo okulabula abantu babeere beegendeza nga badiringa teyongege mukulu kiti kya Muwogo tudde wano ne tudde wano yesebo neyaza ssebo katongole ssebo osika nabe mwezi namwe abateesa musirikeko mwemanyi mumwogera nnyo basirike kubanga nze bino ebintu bitegeera bulungi nnyo gavumenti najjalayo okuva mu nsikolesa ya leero naye nze balesa President Museveni yabantu abakwidde kawempe baate betaaga kuyola buyozi baba bagube ku mirimu kuba President Museveni si ekiseera emyaka 4 gyalimu kati si alina okugenda eri munisipality agenda eri mu constituency ekyo tikiriyo tulina baradisi tulina badiso tulina badiso bwekyo obukiiko asatu gye buli wansi naye n'ogenda okutunulira nti kalisa ya leero batumiza President Museveni bakunyaze era bakunyagidde ddala wadde nga babayise kati obukiiko baga nti baddayo mu kooti byebiki ebyo byebiki ebyo kubanga ekyo mwakoze tekikoleka kugamba nti President Museveni bano abakungu abakulya waggulu n'abakulya byonna byonna nti bateeka obulu beerabira abantu baabwe manyi kati ebibiina byobufuzi byanti biriiwo naye bano balukyamuzi nibagamba nedda bakolagana b'ebweru okuba obulya mulina okukolamu obukundukundi tukyamuzi ayimanyi bulungi nnyo ntugamba kale buli omu adde ku nkondo ye naye enkondo ye NRM eyokyaba NRM enkondo ye NRM abopozisoni bagifunyemu gendo ge mazima bwebafuusiza okufuna ki ekawempe erya security polisi ndyebaza mugiwalanira bwerenye kubanga bamukuba amayinja nange bakubye amayinja nabadde eri wambogeri amayinja gabadde gawuma okalinga tabujerere naye abakuba amayinja nze kisinga okuluma ennyo kubanga polisi bagati banutwayita n'oleza ekifuba babalina kutereeza tereza kyagamba abamawulire timuddamu kukuba bamawulire ng'omuntu alina kamera alina byayambadde mulaba mumukuba kintu kimumanyo naye guwamawulire oliwana abamawulire abaze bawaaba bawaaba naye nibigwereyo babakikidogo nimusirika ekintu ekyo kyamunyo mulwanira abamawulire waddenga mulimu abopozisoni naye timukuba abamawulire ng'alina kamera ama abayingira mu bigeti abayingidde mu bugeti nanyini geti waabira abantu abo wabalenyo mwabalenda era President bakufeze bakyakufera toyanzanya ssebo toyanzege eyo bamuyita kiti kya Muwogo toyanzanya katongole yesebo yangwa tulina eddakiika 2 yesebo amanya ne ddoboozi Musiibula bagamba nti amanya gange amanya Musiibula erinnya Musiibula mwami Oscar neyanze omukisa guno nze kawempe naliyo era nali direct mu kalulu ndowooza okumala weeks mmeka 2 nambirira
nali kampeni yasembayo nga batugobye bwayise tugenda ettula nalinde mwami Kenny Luchamzi yaliyo mu yasembayo. Way forward bannayuganda kutegeera nti rigimu yafa. Ebyabaleeta abasajja babivaako beerabira bannayuganda bakola byabwe. Gwe atazizza musango atalina byokweka atalina biruubirirwa lwaki okuba munnamawulire bakutte babaka ba paliamenti abaliyo nga tebalina yadde batuuni tebalina yadde akasaale babakuli walabye mwami Kiyaga omubiri gwonna nga balinayo gwe bayokyezza obwokya. Bannayuganda bano abasajja abatukuwa balinanga abatugamba nti ebintu bye mukola mubikole nga muli serious mukola muzanyirira. Tulinganga abali mu rehearsal z'akalulu akaddako ekyabadde Kawempe odidde ba RDC okuva eruuka okuva entungamo obaleese Kawempe ng'atalina b'e Kampala ng'atalina we Nansana. Twalabye mwami Lwanga RDC nga yeeyisanga kansala oba Werusi 1 oba nga yeeyisanga ekitagasa. So no ebigenda mu maaso mu ggwanga ebigenda mu maaso mu ggwanga saba nkisazeemu si bya CBS byange ng'omuntu musiibula ebigenda mu maaso mu ggwanga byongera okulaga nti abantu tebakyalumirirwa bano abasajja tebalumirirwa muntu wa wansi. Abasiraamu bakaaba abanaddiini bakaaba abeebalala bakaaba abasoga bakaaba bannabyabufuzi tukaaba amanya n'eddoboozi Musi Ibrahim tuyenza Musi Ibrahim mukulu nga bwajja onatipika kongolira akakajjo kamenyeka omwana enzaalwa ey'ebusiro sebo afaanirira ensanyusa okulaba naye ne mutaaga eriwa bakwogedde bwogezi twagala tulabe ne mutaaga ezo abalala beetaddeko obukookolo twabirabanga mu firimu naye twabirabye Kawempe ne tutya nnyo nga wosala Kawempe ng'efuuse Beirut oba Gaza Strip Benghazi na byonna kaakati sijja kulwayo obuzibu bwe tulina wano ne mawanga gonna eggwanga lya Haiti muliwulira obubinja bw'abakambwe bwawamba gavumenti in fact bwatekinga hostage of the state. Akabinja akalala kali Sudaani wano Rapid Support Forces mumanyi kye kaakola mu ssaza ly'e Darfur ne katuusa ku bakazi obuliisa maanyi abaddugavu ne babagamba twagala muzaala abaana abeerungavu era byebyabadde ne Kawempe engeri abakazi gye bakwatiddwamu. Ono afande musirikale mutendeke tosaana kukwata mukazi bwotyo twabirabye twewuunyiza nnyo ne twebuuza biri mu Uganda wano omusajja okumugombamu obwala okumugombamu ki engeri gye babadde okugombamu obwala. So obubinja bw'abakambwe kasita butekinga hostage of the state eyo yosuubira eyo bisuubira nnyo n'eggaali zino abapoliisi bano bennyini eggaali waliwo eggaali ezaava mu lubiri ku nkuuka muzijjukira ne banywa omwenge gw'abantu ng'abapoliisi abo batunula bazitunuulira eggaali ezo kasita zinaayingira police station afande lule naawe tojja kuyimirira bajja kwambula amayinja ago. So bwe mutaakome ku ggaali ezo n'abalala abakambwe abali mu gavumenti abakola effujjo ku bantu abavuganya mu byobufuzi abantu badde n'okuvuganya mu byobufuzi oba mwagala oba temwagala kubanga Uganda is a signatory to very many political conventions internationally. Oba mwagala oba temwagala abantu balina okuvuganya. Oli wayambala ekimyufu oli n'ayambala ekiragalanganzi oli n'ayambala kyenvu ate mulina kye mugatta kubanga aba NRM ne National Unity Platform mulina bye mugatta nti bamwambala yellow bali bambala red. So ebyokuba abantu those are national colors. Ebyokuba abantu bannaye tubadde tusaba bifeewo twetaagala national consensus. Mwebale nnyo pointi gy'oyogedde etalina kubuusibwa maaso ey'eggaali ne mukulu bamwine yagyogedde awangaale semanda agamenya embazzi eganyonga ku myaka 7 ayibene tukuyozaayoza. Twenze nnyo Bwana Alex Bukenya. Okusookera ddala njozaayoza kansona Lukola kubanga yalondeddwa abantu b'e Kawempe okuba kitunga mu Parliament n'abalala bonna abeetabye mu kalulu. Ngaffe FDC naffe twagala osimba abantu b'e Kawempe obuwagizi bwe batulaze yonna gye tuyise n'obululu bwe basobodde otuwa. Obululu obwo tetubutwala nga kya muzannyo era nkakasa tujja kuddayo tubuzimbireko. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso ng'abandi badde bakuuma abantu n'ebintu byabwe nga babakuba emiggo
tolema buteeraliikirira. Mbadde awo neetula neneefumiitiriza n'okuva lwe natandika obbirabo ne ŋŋamba ddala kituufu Pulezidenti Museveni ebitongole ebikuumaddembe bikyamuli mu ngalo oba byamufadda mu ngalo, kubanga saagala kulowooza nti oba oli awo abantu abali mu gavumenti tebamanyi ki kye bateekeddwa kukola kulaba nga abukyabaga buno bwe tuze tula mu byokulonda bukomezebwa. Okusookera ddala kuba nabo bukola ki bubakosa, naddala abakandideeti baabwe ababa beesimbiddewo ku tiketi yaabwe. Kakati ne neewuunya era nze saagala kuwakana n'abantu bagamba nti oba oli awo obutali bumativu mu bitongole wakati mu bantu abali mu bitongole ebikuumaddembe ng'okuzibwa obubi obusosoze bulina abo abebuleetedde okwekyawa ne baba nga bakola ebikubo ebyagala okuvumiikiriza gavumenti nga balinga abaagala okuyimusa bannansi okubakyakinga babeeko ne kibakola okulaba nga banyumya eggwanga lyabwe naye nga mu mbeera eyo byo bebasinga okikola ki okukifunamu. Nga njagala okuba weefoward ffenna abagoberera ebyobukulembeze tukimanyi nti omukulembeze yenna bw'abanga yakajja mu buyinza ng'alina obuwagizi bw'abantu oba mandeeti y'abantu kiba kizibu nnyo okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Naye buli waalwa mu buyinza n'amala okukikakasa nti abantu bamaze omumukyawo kyasigalira okukola kulaba nga abateekako maanyi asobole okubafuga. Kiki eŋŋamba mu ekyo? Ekiseera kituuse tuddemu tutunuulire constitution tuzze kkomo ku myaka gy'omukulembeze gy'ateekeddwa okukola ki gy'ateekeddwa okukulemberera. Ekyo nga tekikoleddwa neewa n'abaawo omukulembeze ne bw'anaaba Kyagulanyi najja nga tumwagala tajja tutulugunya naye kasita tunaamuwolekeza obwanga ne tumala omukyawo okukakasa ajja kukola nga Pulezidenti Museveni ng'obuti n'amini bwe bakola. Mmwe abamawulire waliwo ekigambo mukyala Damali kye yayogedde ne mwakibuusizza amaaso. Tuli mu byobufuzi ffenna tuvuganya okugeza nze eriwo FDC oyinza okuba waddibi mu mulimu gwammwe kubeera nyuto mulipootinga ebintu bino bye twogera oba bitwagala okukolera eggwanga awatali kusosola na kugulirirwa. Naye abamu mulina omuze ogugulirirwa omuntu ne mumumma oluusi omukisa ne mumusosola ne mumunyigiriza n'afuna obusungu obw'enjawulo. Nkukakasa akubaako n'obusungu nga talina kyakukolera oluusi omuwandiikako ebintu ebyonoona amannya ge nga si bituufu kuba waliwo golowooza nti yakuwaddeyo kakuwaddeyo ng'osobole okusanyusa oli ng'onookola ki. Abantu bateeka ebiseera bingi mu kuzimba obulamu bwabwe naddala obw'ebyobufuzi. Ebyobufuzi bino mukyabibalaatiramu naye biri sirias. Omuntu buli wogezaako omufeerya n'omunyigiriza ayinza okuba nga essaawa eno talina kyajja kukola ki naye nga bw'afuna omukisa obulamu. Kakati nammwe omulimu mugole engeri eri profession ate mugaba obwekanya mukyenkanya. Eyo message y'abannamawulire webalinyo ddala mukulu Sempala Francis. Yayanzanye mukama wange omukisa guno obwompadde erinnya lyo nze Sempala Francis meya w'abantu bakyusa Tayani Kansa Ttako ku Kadia Democratic Party. Afande Lule nsanyusa okulaba nga ku poliisi yaffe Nyateete ne mukulu wange Sempala nsanyusa okulaba. Baganda bange embeera bwemala ottabuka amagezi gonna agabawo tugasaleesale. Nze nno mbadde ndowooza weefoward yandibadde ntuufu mu bigambo by'abakulu bano abaakubiddwa nawedde ebigambo bya meya Walukagga ow'ensangi yagambye mbu asajja abasinga bagamba ffe tuli balalu. So kati obanga kituufu abalulu badde bakuba abantu tulwane twanguye mangu twakebera emitwe ng'abateesa bwe bagamba. Ekirala institution kisi kyakusagamu busanzi omukulu eyakubiddwa yennyini eyatugambye tibamugambye balalu. Kakati balalu banga bakubye abantu tuba otutwale nga si kyakusaaga. Wefawadi gyendowooza nti mukulu bannaddiini bakulu baffe mu Bwakabaka bwa Buganda ab'ebusoga ab'ebunyo kyekiseera kano kekadde namwe mujje mwenyigire mu kuteeseganya kuba kukoza awasinga obundi obutali bwenkanya gye badde bugenda mu maaso. Ekisembera ddala baganda baffe abatukulira mu ludda oluvuganya kyekiseera bino ebintu bizze bikola bukozi kati bituuse ku mbeera eno. Ffe emigozi zinasooka okufunako mu byobufuzi nagifunira mu kalulu ka mukulu Masias omugenzi Masias birekeraawo baatukulira ffe bakitannakalembe sirikyerabye ne mukulu Kifumbo baatube bo
naye ng'omusango tuzizza just kwambala ttaaga kuba DP yaliko ebiseera katusoke tuve mu bubaka buno then omalize neyanza mukama wange nga mmaliriza ensonga esembayo ddala muwe forward nti bw'otunya abaakubiddwa ekampi babadde bangi naffe nga bannansi tulina enkola ey'okweyawulayawulamu kati baga abaakubye abamawulire so nga waliwo n'abala abaakubiddwa so tusaba nnyo tusitukire wamu bwe bakwata ku basawo nga abasomesa basirika bwe bakwata oligira nga lina batusumbuwa akati balero bakuba bamawulire badijje basiise bo tebakyogera ababutale musirise mulabanga banampalizoegenda kujenja ngekuba tetaliza ne Sempala Francis Abe Mwesi Gwesembayo tulete omukulu Lieutenant of Police Nile Patrick. Yes, sebo. Sebo neyanziza kumpa omukisa guno nze Abe Mwesi Vice President mu kibiina kya CP wala kitundu kino ekya Buganda. Martin nkwebaza tuwa omukisa ne banno. Sempala Robert Nigambo bino biwulire. What steps has the government taken to protect human rights in Uganda? Number one. NRM came to power in 1986 after 5 years. President Yoweri Museveni immediately condemned the bad behaviors of the previous regimes. The government has ensured security of persons and property by improving the police and the army. NRM has restored the freedom of press by allowing many newspapers, radio stations, TV stations to freely operate in the country. Tubabitegedde tulaba ki bajja mu 86 omukulu n'avumirira nnyo byonna ebyakola ki abana n'abayita swayini biki n'atusuubiza poliisi magye okulabika nga gakola kiki gafuuka ag'abantu ddala gana gakwata emiggo ne gakuba g'abantu g'abantu gakibayo. Martin wano we muli olwaleero mulifirire amawulire Sempala gakola bulungi ne kumanyirwa kisiza mmwe bikola emiggo ne gibeera ng'emiggo. Muntu kyoyo ali mu gavumenti ya Museveni NRM gavumenti agirwanyisa. Tuva tutya wano sebo toyina jojja kuva teriwo okwalire basuubiza mu 86 okuna tewali beyongera kuwonona UPDF mbwegenda kunoonyereza olunaku jatiro yakola ekikolobero olwo lwe baali balina okukwata abantu abo babagalivu naye tuli mu kunoonyereza UPDF otuka ogende Sudaani otaasa emirembe nga wanewolesa abantu babakubye enjekula eriwo poliisi lule mulina okweddako ennaku ziba ntono ebintu birabanga byokuzanyazanya muzanyazanya bakuba abantu emigenda kumaliza muganda wa maliriza nti ebikolwa lule nze manyi tolina maanyi gamanyi kimanyi waliwo bali abali awo ne bwobanga obiraba naye ekisembayo
twayise police officer nga tumanyi obuvunaanyizibwa bwe n'amaanyi ge kakati kugamba talina manyi ate nga gwe nayiseiza n'ofisa ekyo kimenyewo tetudda mu dibeti ekyo kimenyewo naye njogedde kabira afudde kyekisembayo kabira afudde kubanga takyalimu era kabira omusiru kubanga talina magezi afudde asanye kukabirwa katono kubanga awumudde naye obulamu bw'omusiru bubi nnyo okusinga n'olumbe katonda abankumye kyana nnyo abe mukulu lule nga bw'ojja akkiriza nsome obubaka buno onagamba nti webale kuweereza webale nnyo omukulu Martin Oscar Kintu erinnya nze Lule Patrick nga eddala lyendiko lya Superintendent of Police era nga office gyenzirukanya ye office ekwanaganya police n'omuntu wa bulijjo mu bendobendo lino erya Kampala ow'Amaserengeta kye tuyita Kempi South. Mu Kempi South tuyinamu divisions za njawulo okuli CPS, Kabalagala, Katwe, Nateete, Kajansi, Nsanji paka Entebbe. So libendobendo eryo lyenzirukanya. Okusookera ddala omulamwa nguwulidde nja kwebaza nnyo abateesa bonna abateeseza abakulu buli omu mu kiti kye era nga bwe mpuliriza ennyo ndabye nti kikwanaganya ne oba oliawo nyinza kiyita okutulugunya okwabaddewo eri ab'ebyokwerinda nga kukolebwa eri abantu ba bulijjo. Nzikiriza oba abatuuliriza bakkirize nga ngenda okutunuulira omulamu ogwo ntandike ne gye naaliisenga way forward oba nze kyentunuulira ng'ekimu ku way forward. Ku kimu ku kye tutunuulira essaawa eno ekitongole nga poliisi kubanga ffe tubeera waggulu wa operations zonna eziba mu ggwanga munda ezivunaanyizibwako ebyokwerinda. Tutunulira oba tuli mu kiseera kyennyini ekyokuwandiika abasirikale abawerera ddala 1,000 nga tugenda kuwandiika abasirikale abo nga bava mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lyonna era nga biki ebyetaagisa oba ebisaanizo. Buli okusookera ddala olina okuba nga oli munnayuganda kubanga poliisi ya Uganda tusobola giyingira ng'ova mu ggwanga eddala. Tulina abanoonyi b'obubudamu bangi, tulina abantu ab'enjawulo. Okuyingira poliisi eno olina okuba nga oli munnayuganda era ng'olina endagamuntu oba gye tuyita national ID. Ekirala olina okuba nga wasomako n'otuuka ku ddaala erya S4. Emabega eri twali ku ddaala lya S6 naye bwe twagenda abakama ffe batunuulira waggulu awo ne basala ne tudda ku ddaala erya siniya ey'okuna. Naye nga mu siniya eyo ey'okuna olina okuba nga wayita oluzungu n'okubala. Ebintu ebyo bya nkizo nnyo ku muntu agenda okuba nga ayingira poliisi mu bantu abo 1,000. Njagala abapuliza bategere abasirikale 1,000 basirikale bangi. Ate abasirikale bano betugenda okuwandiika oba betuli mu kuwandiika actually mu ssaawa eno be basirikale bennyini abatandikwa bakola emirimu kubanga bino byonna ebyogerwa mbadde mpulira be bano bennyini abalina okuba nga bateekesa mu nkola ebigendererwa ebyokwerinda eby'eggwanga lino. Ekirala olina okuba nga toli mumenyi w'amateeka. Mbadde mpulira wano waliwo omukulu jagava oba bawandiika bakifeesi. Poliisi tetuwandiika bakifeesi
kubanga tusooka ne tutunuulira criminal record yo nga tolina bumenyi bw'amateeka olw'ensonga nti olina ebbaluwa gy'osooka otuleetera. Olina okuleeta ebbaluwa ewandiikiddwa chairman wa LC1, LC2 n'agiteekako omukono, LC3 n'agiteekako omukono, ne RDC oba ne ofisi ya GISO. Ekiraga nti bw'oba oyise emitendera eyo kitegeeza tetujja kuba nti tufuna abantu abamenyi b'amateeka era tetujja kuba ntuwulira toba oli awo bawandiika bakifeesi. Ndowooza ekirala bingi naye kyenyinza okusembayo n'ekyo tuyinza okugamba nti olina okuba ng'oli physically fit, kitegeeza nga toli mulwadde. Bangi babadde wano boogera era twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka nti alwanye nnyo ku bantu be okuba nti alwanyisa ebyobulamu. So ojja kwesanga nti singa oba olina obuzibu mu bulamu tojja ne bajja kuba nti bakuwandiika era ndowooza mu ttuluba eryo twebaza nnyo Omutanda okuba nti alwanye ku bantu be mu byobulamu. Tuyigenda kusaba tutya nkyogeddeko nti owandiika n'owandiikira IGP n'ofuna obufaananyi busatu n'ofuna ebbaluwa eva ku LC gye bajja nga bakuteerako stamp eva ku LC1 kubanga basooka kumanya ku LC. Bw'omala ebbaluwa eyo nga bamaze okugijujuza paka ku wa RDC n'ogitwala ewa DPC ow'omu kitundu kyo. Buli omu gy'abaali eyo otwala ewa DPC n'olekayo ebbaluwa eyo. Era okusaba kuno wasigadde endowooza ennaku tekugenda kusuka nga 21 waba wasigadde ennaku nga 7-9. So tusaba era tubakubiriza abantu baffe abatuwuliriza eyo yonna nti tusindike abaana baffe basobole okujja okuba nga beegatta ku kitongole ekya poliisi. Ku bimu ku poliisi kye tusikulembeza ye discipline. Empisa kintu kikulu nnyo mu poliisi, ate si muka era mu bitongole byonna, kubanga singa obeera mukwata mundu n'oba nga tolina discipline kitegeeza ogenda okuteekawo obuzibu obw'amaanyi. Waliwo omwami era abadde ayogera wano agambye endowooza oba abadde mukulu Kikonyogo n'agamba abasajja mwe muba baagala bakole batya muba kuba amayinja oyagala akuddiza eki kya muwogo mpulidde awo. So kitegeeza olina okukuuma discipline eyo. Oba oli akubye ejjinja ate gwe tomutunuuliza mundu. So si kyangu nnyo, tekitera kuba kyangu naye kibeerawo mu field nti batutunuuliza ebintu byonna ebyenjawulo naye discipline eyo etutrainingibwa ne tuba nti tukola ki tetulina kuzzaayo ate mu bubi. Era poliisi eteekebwawo constitution ya Uganda article 211. Era lwaki poliisi tuteekebwawo? Article 212 ya constitution etulagira okukuuma abantu n'ebintu byabwe nga tolina bagenda bino byonna ensolo biki biba bintu byabaki bantu naye tusookerwa kuuma bantu n'ebintu byabwe. So gwe mulamu omukulu era lwaki byonna byetugenda okukola recruitment FF n'olwedde abali mu poliisi kuuma bantu n'ebintu byabwe. Kitegeeza nti bwe tuwulira naffe oba oli awo nti waliwo ebitagenze bulungi tuba tulina okuvaayo okulaba nti bitereezebwa. Emirundi egisinga bwe tuba tukola oba tugenda mu operation nja kugewa ekyokulabirako nga ekyo ekya kalulu oba ketwabaddemu ekawempe. Tuyina kye tuyita briefing. So kale tu briefinga forces zonna kubanga kati operation ngeyo yabadde joint ebitongole bingi ebyokwerinda. So tu briefinga byonna tuba briefinga tugenda kukola tutya kiki tulina kweyisa tutya tugenda coordinatinga tutya okulaba nti ono takola kino ate ng'ono akola kino nga tebikwatagana. Bwe tumala ne tugenda ne tukola implementation oba ne tuteeka mu nkola. Era olumala okukola okuteeka mu nkola tulina kye tuyita debrief. Tukomawo. So tetumala tetubanga mwabagenda okulonda olumala okulonda noddayo n'owulira nti omuntu wange awangudde akali kiwedde noddayo ewaka n'okola ki. Tuddayo ne tukola debrief tugaa kyabadde kitya, wabaddewo obuzibu, bwe buba bwabaddewo bwazze butya, ani yabuleese,
tugenda bumalawo tutya tutegeragana nawulidde waliwo ndowooza sayidi ezimu ezigenda olw'omu mu kooti oyinza n'okwesanga ng'oba oli awo n'akalulu akasobola oluusi n'okukola ki n'okuddibwamu kati bwe kaba kaddiddwamu ate tudde mu nsobi ze ezimu kitegeeza nti bwaba wabaddewo ensobi tulina okulaba ensobi ezo tuzigonjolwa tutya actually ogumu ku mulimu gwaffe omukulu ofiisi gye nkulira ekwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo ogusooka ye monitoring okulaba kiki ekigenda mu maaso kubanga mbagambye tuliwo okukuuma mmwe bannayuganda n'ebintu byammwe monitoring kyekisookera ddala what is going on ekyokulala coordination nga tucoordinatinga nammwe actually coordination eyo eyokwatagana na abantu ba bulijjo etuweebwa ssemateeka constitution article 212 ndoze nyingo obadde egamba you work with the civilian community population tulina okolagana n'abantu you cooperate ne civilians kubanga ebyokwerinda tetusobola kubikola ffeka owulidde yadde owulidde tugenda kuwanika abaserikale mutwalo naye batono nabo tebamala so tulina okwatagana nammwe coordination bwetumala ne tucommunicatinga era kyenyiza okubategeeza nti okusinziira ku byempulidde bigi ate njagala kubategeeza nti n'abakulu waggulu era bamanyi era babadde balaba kiki ekyagenze mu maaso mu kalulu kano nze njagala kubategeeza waliwo omukulundozi owa human rights awaali wano nti tulina etteeka erya anti-torture ekyo etteeka ndoza likwatagana nakusinga nnyo kuffe abasirikale nnyo n'omuntu wabujja asobola okutokyalinga mbadde mulaba abakyala abatokyalinga oba abaana naye ffe ate abasirikale bwe nkwata obubi omuntu wa bulijjo ono bwe nalayira okukuuma kitegeeza tokya direct nze tojjako nga nti ate biki bikikwetoloola kati lwaki etteeka eryo lyateekebwawo kwe kulaba nti tuziyiza ebintu bino ebikolwa ebiyinza oba oliawo okubeerawo n'okuba nti tusobola okukuuma eddembe ly'abantu eddembe ly'abannayuganda kubanga gwe mulamwa okusingira ddala obukulu ndowooza tulina ekizibu kimu emirundi egisinga bwe tuteekinga action tetuvaayo okubuulira abantu baffe kiki action gye tuteekinze naye nze njala kukakasa nja kuwa ekyokulabirako kubanga nze ndi ku kakiiko akakwatisa empisa abasirikale mu region eno tulina mu mwaka guno leero tuli mwezi gwokusatu naye mu mwaka guno mwezi ogwokusatu twakalikomendinga dismissal oba abasirikale ab'okugobwa babiri olw'okweyisa obubi just mu myezi ginemeka dismissal kubanga akakiiko akaffe katuula ne tukuwuliriza ne tugamba tokyasobola oba okubeera omusirikale ne tulikomendinga kati then IGP ate ye nasaba nti kale oba nakola apiiro oba okumuddiramu ne bigenda muki mu maaso naye ndowooza bwe mutuula eno temumanya mwe muga tebeefiirayo beesuliddeyo gwanagamba nedda discipline eri very very key so kyembadde njagala tutasana n'abalala abatuusibwako ebizibu kubanga olwaleero bw'otuuka mu malwaliro okulaba bannaffe gye babajjanjabira famire zaabwe zonna ziri awo maama taata sisita okudde gindi so osuubira nti olumiza munnamawulire omu naye oba olumiza abantu bangi ekyokubiri nsiimye nnyo mukulu Patrick Lule owa poliisi oyo bwagee nti bo ewaabwe batuula ne bawuliriza ateeberezebwa ne bakusingisa naye kati tebakikola ku bannamawulire ate bo bakuba bakube obamusanze badde njagala etteeka likole nga not a selective application of the law bw'oba owuliriza owa poliisi wo wuliriza ne munnamawulire oba olina kyomuvunaana kyosuubira nkyazizza olyoke omuwa omukisa yeewozeeko then olyoke osalawo ate nga gwe tolina nakusalawo mu musango ogugwo kuba oba weekubidde wawo mukyala Aisha agambye ne bannanga abamu abamawulire bayinza okuba babalinako obusungu tebakola mu ngeri ya kikugu katugeze nti bwe kiri sinsuubira nti si bwe kiri era wadde ne bwekakanga musana kati otabulamu singa amawulire abaasobezza amateeka gaffe galambika bulungi mukwate musime embuga z'amateeka kuba tetena kyekubira oleete obujulizi bwo ewulirize esalewo omutuufu n'omukyamu munnamawulire babaye mukyamu emuwe ekibonerezo akibonerere nekisembayo ku kyobusungu omuntu ow'obusungu nga tayina
ebyokulwanyisa tasaanye kuba mu public space bwekyo. Toyinza kubanga oyina emundu, oyina tiagas, oyina empingu, oyina solido, oyina buli kimu, tokwatibwako, oyina ne bullet proof, weekwese ne mu maaso gonna, ayina okwesa obusungu ku munnamawulire. Kati ye aba akulamula atya singa ye abakufunako, kuba ye akozesa kamera, akozesa recorder n'ampapula na pen. Tosobola kumukozesako obusungu n'amaanyi gayiseemu okujjako ng'oyina ekizibu ku ye. N'olw'ensonga eyo nga tufundikira tugenda mu maaso n'okusibira ekikookolo bannaffe bano, naye tusaba nti baleme kwefusola gwa naggamba, beekume mu kifuba, tufune empuliziganya ezinaavaamu emirembe egya nnamaddala. Kuba tetunyumirwa kubanga tusika omuguwa. Sebo Martin tweyanziza nnyo tweyanzika. Tweyanza nnyo Sebo tweyanzika. Kapitaani mukulu Fred Mwine yajja okusembayo ku sayidi eyo. Njagala kwebaza mukulu Sempala ku lw'eddembe ly'abannamawulire. Naye njagala kutuma mukulu Sempala bw'oba talina katabo ngendo kagule akalimu etteeka erikwata ku bannamawulire, Media State and Journalists Act, kyetaaga kafune olabe abannamawulire baffe oba bagoberera etteeka bulyogera oba tebaligoberera. Ekyokubiri, nga bannamawulire kubanga nze nkola nammwe, singa tubeera sinsiya mu Uganda munnamawulire yange, you're going to find about 60% abantu abayita munnamawulire tebasobangako mawulire. Ngambye 60% around kati nekyakyambulozi munnamawulire. So naye ekifaananyi ekisinga obukulu ggwanga, bannamawulire bakubye, abantu bawulire bakubiddwa, abamagye bakubiddwa, poliisi bakubiddwa. At the end of the day, this is their country. Abakulembeze kino kiseera mostly parliament kubanga yina obuyinza okudda mu kisenge netunuulira environment nga byabadde, ntulaba emiwaatwa giririddawa myaka naswayu ku kyamagye investigations zinaggwa, ojja kulaba nga baparadinga balowooza nti bakola emisango. Ate embonereza yaabwe mugimanyi, wadde etteeka lya IPPDF Act mwalekumu ebituli naye likyaliwo kuba amagye lyo likola, but still ne police naye kyekimu, kubanga zino agencies zitondebwawo kola nti abantu n'ebintu bikumbirwa bulungi. Kinsembyeyo nga nkubiriza Megayiridi abali mu byobufuzi, haliwo abantu abali wano abali wali ku mbogo ensasake ng'eriwo. Singa omanya amayinja agakubibwa ab'abaserikale, abantu balujju nga bawakuba, naye alina yunifoomu nange talina mwogerera bulungi. Naye nze kisinga kimbasaba mulekeraawo okuzimba obwana lukalala mwagize bamu, kubanga ku nkomerero obukulonda weekuli twetaaga eggwanga liri wamu ery'Abannayuganda bonna kyenkanyi, kubanga Uganda etumala bulungi. Ekikulu tukole ekyo ekiri mu mateeka ffenna.